Honorable Alice Nangati okw'omunyendo mukulu wale Masaka omu kwabo batukiririza mu kubeddera ku ntandikwa waliawo komanda mukyala mweru Banyendo Mukungwe bagamba nti naye wali twagala kwebaza Honorable Shabim Marende mu Kampala webale nnyo bannange okutukiririza mu Gagito TV okyalina obukosefu netwongera okusabira Honorable Shabim Marende webale nnyo mwongera omusabira duwa zammwe muzikirize ne kano kayiseewo muganda waffe Robert Kakoza okuba wali mu Lubaga South y'omukwabo abatukulirizaamu abagamba nti mugende muweereze ku bantu eyo naye kadata akatuwa so twagala mwebaza mukama wange Secretary General Ndabyo Lord Mayor bannanga abakulu nsaba munsaasire nneme kugoberera kkungu lyonna naye baabimenye dda ekkungu ye protocol yenze Luyimbazi Nalukoola mukama wange Vice Deputy President nsaba onzikirize njogereko Kazungu. May I present myself before you? My name is Luyimbazi Elias Nalukoola. I'm an advocate of the High Court of Uganda and all courts of judicature. The mandate I'm seeking from you is to legislate. I'm an expert in legislation. Kindly vote in my favor. I will legislate well. I'm aware many will come to you saying vote wisely. I am wisely. When you vote in favor of Nalukoola, you'll be voting wisely. I thank you. Sebo mukama wange Deputy President. Mubudakiiko obutini nnyo. Mukama wange nina message esooka egenda ewa Mwanyinaze Nambi. Mwanyinaze Nambi kamera yeri wali wambega wa Nambi. Njagala okutegeeza Mwanyinaze Nambi nti bataata bo baalya buli kamu na bwekityo ne bakamalawo tewakyali kaasigala. Bamaze emyaka 40 nga batukalakata. Nawe bakujje gye bakujje ewala. A people power, our power, NUP, everywhere, love. Na bwekityo omunywanyi wange kamala okutuula King Saha mutuufu Thank you.